Leero lunaku lw'abamaama naye nze ngenda duyita lunaku lw'abazadde. Vidiyo eno nsazeewo ngikole ku lunaku luno olw'omuwendo ennyo nga njagala okwebaza mikwano gyange, baganda bange ne bannyinaze, bakitange, bammange, basenga bange, bakkojjange, bannankyukakyuka in general abanziruukirira mu kaseera k'obwetaavu nga ndwazizza mutabani wange ono Amaalo Kikomeko Yekolera. Mu butuufu mu budde obwo emikono gyange gyali misibe era nze okutuuka okulaga omwana wange mu kamera nali sisigazza option yonna kubanga yenze muntu asinga okubeera ow'enkiso naddala bwe kituuka ku baana bange. Naye ku mulundi ogwo nagamba okufa kumu n'okuzuukira kumu, wadde nga nnoonyezebwa, wadde nga njiggibwa, nsazeewo omwana wange mulage mu kamera, oba nsazeemu eddaame lyange oba ekiraamo kyange kye nalama nti siriraga baana bange mu kamera. Mu butuufu mu budde obwo nali sisigaza kyakusalawo kyonna. Ndi muntu ow'enkiso atalina mwangu nnyo kugenda mu inbox ya muntu kumugamba nti oba enjala ennuma okuggyako oyo asiimye nampaayo. Naye ku olwo nasalawo nteeke ku bbali ekiraamo kyange oba obweyamo bwange bwe nakola n'omutima gwange. Siriraga baana mu kamera, sirisabiriza ku vidiyo, ne ŋŋamba eno option yokka gye nsigazza ey'okuwonya ezzadde lyange. Ate era Mukama n'annyamba n'aba mulungi, be nnakubira enduulu mwana wattu ne bajaanikula. Kibi nnyo okukuba enduulu abantu ne bagiwulira era still ne batajaanikula. Naye neebaza omukwano gwe nzimbye ne bannayuganda omungi ennyo nga njogera ku nsonga naddala ezibaluma. Abamu mu bo bagagga, abamu mu bo bali mitala w'amayanja, byali badde tebibakwatako, naye munnange by'enkyukakyuka bibakwatako. Kino nno kitegeeza obugagga bw'omuntu si kwe kubeera n'ebisawo bya ssente, naye obugagga bw'omuntu kwe kubeera ng'oyagalwa, kwe kubeerwa nga ne bw'okuba enduulu bakudduukirira. Nze we nakulira eky'obugagga kye twalina ewaka gwali mukwano gwa maama tezaali ssente, era kyova olaba mirundi mingi nnyo banneewuubyeko abamu NRM nga kyatuuka n'okusitula muwozi yennyini ankubira essimu, ne kisitula Genosale yennyini ankubira essimu, paka Kabeejumbira mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yankubira essimu, onna nno olwo bansuubiza bisawo bya ssente. Naye olw'okuba nnakula eky'obugagga kye tulina ewaka gwali mukwano gwa maama, bannange njagala nnyo omukwano. Era baganda bange ne bannyinaze, omukwano gwe tulina nammwe oba gwe nnina gye muli gweyongedde okunywera. Mwandaze ensonga lwaki nina kubeera ku sayidi y'abantu, mwampa ensonga lwaki sirina kulyamu bantu lukwe. Era bannange obutaterebuka bwange si bwejjusa. Bantu bangi batwogerera, oli musiru, tolina magezi, gwe Uganda singa ere mukyuka gw'okyuse yererere n'ebirala. Naye mundaze nti baganda bange ne bannyinaze, mu butuufu nina kubeera nga ku sayidi y'abantu lubeerera. Era decision yange ey'okubeera ku sayidi y'abantu, wadde nga abantu abamu bakupikaapika genda ozirye, bali boowolereza, bali boolwanirira, baagaggawala dda, mbaddamu kimu nti abo si ye Uganda, ate era nange sinze Uganda, sikkirizibwa kubeera mugagga mu bannayuganda abali obubi, kyokka ng'ate obugagga bwenfunye mbujje mu ssente ezaaliguze eddagala lyabwe. Gwe kuba akafaananyi singa saddusibwa mu nsi yange, singa saatwalibwa mbirimbiri nga ne ssente ezaaliguze eddagala mu malwaliro si ze baawa bafuulu figa, si ze baawa Ronald Mayinja, si ze baawa baani Bashibaga Kato bonna be bazzenga bagula, si ze bagulamu ebyokulwanyisa zisa byalo. Oba osanga n'alibadde sijjana gye muli kubagamba nti bannanga omwana mulwadde. Naye olw'okuba ye Uganda mwe tuwangaalira nga ssente zaalidunye enkumuliitu y'Abannayuganda zigenda ku bantu bamu okubagula, okuwolereza abo abatunyunyunta beekuumire mu buyinza. Baganda bange ne bannyinaze, mumpadde ensonga lwaki nina kubeera mu nkyukakyuka paka lwe tulituuka mu gavumenti nga tekikyetaagisa kulaba muntu gataliiko nfufu nti omukyalo n'anoonya buyambi ayagala kutwala mwana kwa Aga Khan e Nairobi
kumujjanjaba. Omukyalo ono ayagala mu musondere y'akasente. Omukyala we yazadde abasawo baaganye omukolako. Abaana babalemedde mu musondere y'akasente ajjeyo abaana. Uganda gye tulwanirira ye ya buli muntu nga tekimwetaagisa kujja kuswaluka kuba kuno kuba kuswaluka. Okuyimirira mu kamera okutandika okusiikiina nga ffenna tuli iko. Tuyinza obutaba iko mu nsawo naye ng'ate mu services ezikuuma obulamu tuli kyekimu nga buli munnayuganda asobola okufuna obujjanjabi. Baganda bange ne bannyinaze, nsooka okwebaza mikwano gyange ab'emikutu emirala abannyambako okutambuza obutambi buno. Asookera ddala ye Bizonto Comedy, Julius Saabazonto Kidomooli ne Shani producer. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tonemmo webale nnyo webalire ddala kunteerayo ku mulanga. The Flashlight Channel Dr. Hebwa webale nnyo webalire ddala mwana wa taata okudduukirira enduulu. Baganda bange ne bannyinaze mmwe abasonzi, bamaama bange, bataata bange, bakojjange, bajjajja bange, baseŋŋaŋŋe, mwebale nnyo mwebalire ddala bannange obudduukirize. Mwamponya okubeera kitagenda azaalira ettaka. Bannange omwana wange nnuma, omwana wange ow'okagugu, omwana wange gwe neekuliza okuva obuwere nnyina lwe yamunsuulira yali agenda kuŋŋendako mu kaseera mpawe kaaga, era we naddukira ne mbakubira omulanga ne nfunawo kye nfunye okumuddusa mu ddwaliro omulundi ogwasooka. Abasawo bannyombesa mu Luswayiri ne mu Luzungu. Ekyannyamba kyali kimu, ng'ebimu bye boogera sibitegeera. Abasawo bannyombesa nga baŋŋamba oli muzadde wa ngeri ki? Mwana n'atuuka kwene embeera, mwana n'atuuka okuggwamu omusaayi, mwana n'atuuka okuggwamu amazzi nga tomutwalanga mu ddwaliro. Baabuwe kye batamanya nti munnange ndi nnyama yaalwo mu nsawo. Bayinza okundaba ne bagamba ogezze oba onyirira nabiki, ne batamanya nti engeri gyengejja bwenfuna ate bwendya naye yo mu nsawo ndi mutono nnyo. Baganda bange ne bannyinaze, bakwano bange mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndibabbira akakajja ebbira, sirina kyakubawa naye mbategeezaako ti embeera y'omutabani egenda erongooka. We nakomera okumubalaga nga bw'omukwata muno akuba mulanga nga buli nnyingo emuluma, naye obulumi obusinga bugenze buvaamu. Poza eriiso lino lye likyagaanye okudda mu sheepu yayo obulungi, naye era luli we mwaliraba essaawa eno njagala okubategeezaako nti si bwe liri. Olaba enkyukakyuka y'amaanyi okusinziira ku luli osooka okuddayo n'olaba akatambi ako n'okompeyalinga n'akaleero n'ogamba waawo tujjanjabye. Bannange nsaba ow'ekitiibwa Allah, nsaba Yesu Kristo na yenna gw'osinza akuweemu musera, akuddizeewo, webale kummenyerako, akubisizeemu nga tabaliridde, webale omutima omudduukirize. Omuvubuka agenda kuba bulungi, ali ku bujjanjabi obw'empolampola, kati buli wiiki alina eddagala lyaliko, era waliwo omuzira kisoomu bambi annyambyeko ennyo ku nsonga eno eya buli wiiki okulaba nga tumutwalanga mu ddwaliro buli wiiki afune obujjanjabi obwo. Naye nga buli kawungeezi tumuzaayo ne bamuceekinga abasawo balaba omulwadde waabwe baatuuse, naye nga results zonna oba ziyita results ziwe essuubi, ziwe essuubi ddala ddala bulungi. Batugamba nti agenda Atelera, tewali lwe nali nzizeeyo ne baŋŋamba nti yeeyongedde okuwaseninga, wabula buli bwe nzirayo baŋŋamba yeeyongedde okulongooka. Njagala okubeebaza ennyo bannange, mwebale nnyo mwebalire ddala, buli omu mu kiti kyo we mwajja Mukama azzeewo. Bannange mwamponya okubeera kitagenda azaalira ettaka. Essanyu ly'omuzadde ng'omwana amwenya, naye nze obiseera biri najjanga ne mbaweereza ne neekaza, naye nga neekaza bwekaza lwakuba nti katala omujaasi talwaza, omujaasi tafiirwa, naddala nga waliwo olutabaalo olugenda mu maaso mu ggwanga. Yensonga lwaki najjanga ne neekaza ne mbaweereza, naye nga temumanyi nze ng'omuntu kye nalinga mpitamu. Naye alhamdulillah neebaza ow'ekitiibwa Allah abakozesezza okulaba nga muddiza omwana ono obulamu bwe. Siina bingi byakwogera, ebigambo byange oba osanga tebimala ku expressinga butya bwe ndi omusiimu gye muli, naye nsobola obbagamba ekigambo kimu nti Mungu ababaliki bonna. Mukama we mwajja abaddizeewo ewatali kubalirira, abakubisizeemu emirundi,
bufukunya bazira kisaaba nnyambye mwenna Mukama abakubisizeemu omuzira kisanyambako mu wiiki okulaba ng'omwana ono asigala ku bujjanjabi bwe munnange sigenda kukwatuukiriza mannya olw'ebyokwerinda weebale nnyo weebalire ddala neebaza abantu mwenna ab'omu Uganda ab'omu diaspora abaawa ekintu kye mukola baganda bange ne bannyinaze Kyatendo mumpose ebbanja eddene ennyo lyemmanyi nti sijja kukwata mu nsawo mbaddizi naye nange kanziremu nkuba ebirayiro nammwe nziremu obweyamu tindituukira ddala lukuusi kummira nga buli lunaku mbaweereza paka lwe tulituuka mu Uganda empya oba paka lwe ndiyingira entaana beebaza nnyo mbeebaliza ddala kwano bange abawangaalira mu Amerika abawangaalira e Bungereza abawangaalira e Sweden abawangaalira e Germany abawangaalira e Italy abawangaalira buli wamu wonna okwetooloola ensi abawangaalira mu Africa abawangaalira mu Bawarabu n'abawangaalira okwaboowe mu Uganda Mukama Katonda abaddizeewo olunaku lw'abamaama luno nze ndituumye lunaku lw'abazadde lwa nsonga mwanda gw'omutima ogw'ekizadde Mukama abankuumire baagaliza Sande ennungi kwano gyange abakristo mukulikeeyo mu masinzizo ab'omu Uganda manyi vidiyo eno weenafulumira mugenda kuba mmwe muvuddeyo ate mmwe abali e Bulaaya baganda bange ne bannyinaze abali wansiko kuffe mu by'essaawa nga tubasinza essaawa basaba Mukama Katonda abatambuze bulungi okubatwala mu masinzizo era buli kye musaba akibakwaseeko ebiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. People power, our power. Mpozi nga sinavaawo omutabani yennyini kabeebaze Amal weebazeeko ku bantu abakujjanjabye beebaze agambe bamaama bataata bajjajja mwebale kunzijanjaba mwebale kunjagala Mukama abaddizeewo Mukama yeebale bakozesa ne mumpaayo second chance mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abagaggawaze ate nnyo gamba ate nnyo agambe assalamu alaikum